Gwe abasajja bazibu. Tamale Jr akakasiza omwana Pretty Nicole agamba taliddira. Go with it and go we share with your boyfriend. That is not right. Ledina naye awanda muliro embozi ya alien skin nayo njirina n'amalala mangi gonna mwegali just wakumire wekomeze kujika media ensibuko ya mawulire awo no mukwano wene kujikiza kwatanaba kubango subscribinga gena maso subscribinga likinga commentinga tusobole kubanga ate munange tutambula fena boterevo ntandise n'omukulu Tamale Jr ono nno y'omu kwabo munange mabega kawe yavaayo n'awolereza Pretty Nicole n'awozanga munange omwana waali omuto nnyo omwana munange tanneetuuka omwana muveeko alina eddembe lye bingi byayogera wabula ono kyamuguddeko we yatuuse amaaso ng'agakuba ku Pretty Nicole ng'akola byakola era ono agamba taliddira omanyi si kirungi kuwakanira muntu kale namwe mumwewulirireko. Gwe abasajja bazibu bwabanga Pretty Nicole gwe ndabye mu kavidi yako nedda bambi tubivuddemu ebya ate Pretty Nicole tuddamu okutumanyira ng'otusindikirako ebinyombo oli wa myaka 13 kana goli kakaba kiberawo kitumanyira manyira najjusa n'olunaku Pretty Nicole lwe twakuwolereza era nagamba kaye ne mugakaye kino ekiwala kimalaya ovudde ku ssomero abasomesa abo bakusabiriza gwabasabiriza ate Pretty Nicole olabika gwalya n'omusajja wa muno buterevu mukwano gwange ensonga bwezityo uwezaali jjukira baali wamu ne kaye uwizidamu nga obamanyi munange tebeeta ono wabeera wano ono abeera wali ku mukono ogwa ddyo nga obamanyi munange ab'emikwano eyo ndo nga nkugyeyo oluvannyuma lw'omukyala Zari okuvaayo munange ne yeetondera omwami we ono yamusabye respect omanyi ennaku zino abantu bagala respect okufa obufi omukulu Shakibu yagambye Zari give me some respect in my absence oli mukyala wange ndi mwami wo lwaki oba onjogerako ebintu munange weebityo wabula Ledina munange ngono ye promoter munange eyasobodde okubanga akolagana n'omukyala Zari bw'atyo n'atasobola kulabikako ku mukolo gwe ono yatabuse ng'alinga ennumba oba omusota gwe batemyeka akawuuwo ng'ebigambo ebimuva mu kamwa muganda wange nga binene ddala ate nga byo bya bukambwe nga w'obiwulira wano. The money is not enough. You still collect it and put it in your go with it and go we share with your boyfriend. That is not right. Shakib needs to go back. If you ask me, will I ask? Shakib needs to go back. Zari, you need to carry your boyfriend back because you carried yourself to South Africa and left your boyfriend back. Remember, I still have a visa under me, under my name. Better carry your boyfriend back. You better carry your boyfriend back. Otherwise, I'll have other women to, and you'll never see your boyfriend again. Ebyo bigambo bya Ledina namwe mubyewuliddeko. Jukira bino tetumanyi gye binaggwera kubanga ye omukyala agamba Zari Hassan akyamubanjiza ddala era alina okumusasula. Eyo nga nkugye mukwano gwange sawa zino ebintu ebitambula alien skin London munange kutunda mbozi ye London byebiri ku mimwa gy'abantu wabula tusobodde okufuna ku mbozi ya musajja mukulu ono gye nvudde weewe yasomera wa yasoma atya obulamu bubadde butya obw'emabega era njagala nawe weewulireko ku mboozi eno gye tusobodde okufuna. Nze ndi musajja akulidde mu kiwempe kansanga nebazabeera yawo sinyangu n'omukadde omukazi nga singomaala kati omanyi obulamu bw'omulenzi okukola ne maama we bw'oba toli mugezi nnyo osobola okubeera mu mizi bwoli omulenzi akoze ne maama we chansi ziba nnene nnyo okubeera mu mizi bwoli otegeera kuba obimanyira avo omukadde njagabira omwana omuki omulenzi naye ng'ate nze nakinawuliranga gye nsobola okubeera otegeera era nasomanga nensoma naye ng'ate empambanamu kubano bakyali bange abaali basinga kuba nze bakyali bange abasinga baalinga baku street naye ng'ate nze sofa mu kaseera ako nina ewaka nengera nebbayo nengenda ku street wakintu bugo obusiketi n'abaniga awo mu kiwempe otegeera naye nga
tuvuga obusiketi obwo kati mba kyali bange era kyanja mu kasiketi nga bakyali bange ate olaba balabisaamu olumu ne batwalamu ebintu by'abantu naye ng'ate nze nva waka musaagala kulabisaaki esaa kulabisaati muzadde wange kati awo nva mu kasiketi nga te bwensoma naye nga era amasomero gensaba gensomeramu gaabanika okategedde yejje nakusuuza muukani epirida bongo oya sirabazi yakunyiiza otegedde nanyinga na bunyinzi kwanabuuzako omuganda ne mubuuza ngampulolati ne basoma nagamba twasome kati history simasa usa america simabiki ne babuuza nange ngenda kutuuka mbisome nagamba kati bwakira kumaca nengamba mama sigenda kusoma nagamba lwaki nagamba baba Eric bye basoma nangenda kubisoma walayi tebuggwa osegera noga tegugwa namugamba kulo negamba mama tegugwa mwana zitona kunyweza Adolf Hitler nawe nze nange bambuza ebibuuzo kwoyo nawe Butereevu mukwano gwange byebyo era nga ono oluvannyuma lw'okuva e London n'ategeeza bannamawulire nti emboozi agitunda $5,000,000 bannamawulire bangi bavuddeyo nga boogera ebisongovu yeeyita ki keeyita ki ajja kuvaawo alowooza yasoose bingi bannamawulire babyogedde wabula omukulu Douglas Lwanga era ng'ono yali wankizo nnyo kwabo abatwala alien skin e London avuddeyo n'agamba nti akiwagira era akisapootinga wabanga alien skin munange bw'atyo wasazeewo kubanga atunda embuzi ye e London waddembe era alina eddembe lye because ono yagenda n'atuuka ku ground era buli kimu yakyerabirako wabula abategeezezza nti mwenna abasuubira nti alien skin munange wa malala oba ayina amaalo nedda kubanga ono musajja ali Rio musajja atayagala kutambulira mu kala nga kamiliyoni kubanga yali e London eyo wabula nga abategeeza kimu London terina kyesinga ggwanga Uganda era ye ayagala nnyo ewaka Java era temusuubira alien skin munnange kubanga agenda eyo n'abulirayo bangi batandika kubitambuza bu alien skin kagenze London kalinnye ennyonyi oyo agenda kudduka agenda kubaddukako tagenda kudda eno Uganda erimu ennaku bangi babyogera wabula ate ono yasobola okukomawo era n'abaswaza era nga ne munnamawulire gwe yalabisa ku airport naye yamugamba munange watugamba togenda kudda era byeyamuddamu mwenna mwabiraba jjukira nti ono yagenda okuva mu London ate nga ab'e Dubai bamulinze era nga ono kyategerekeka nti ajja kubeera wali ku Club Venom era ng'eno bali mugitereeza bali mugigaziya osobole okuba nga nti munange esobola okwakomodatinga abantu abawerako jjukira ono musajja ennaku zino kati wa numbers atuuliza ddala abantu era promota yenna yeetaaga omuntu nga alien skin kubanga saawa zino yaliko amafuta era nga niisi eno yavuddeyo munange ku mutimbagano n'ategeeza nti alien yatugamba tayimba bulungi wabula saawa zino yaliko era tumuleke munange akozese akadde ke kubanga essaawa zonna kagenda kuvanishinga kuna kagwewo because abayimbi nga Nice Henry nabo baliko Nice Henry munange nga takyagambwako yaliko kubanga yali muwandiisi ate nga muyimbi era nga wafulumya oluyimba munange owulira ddala nga lulimu lyrics eziri machuwa ng'omuwandiisi yabadde mulungi ddala wabula ono naye akaseera ke katuuka ne kaggwako kala we ngambira mukwano gwange naddala nga oli star wofuna akaddeko kakozese bulungi kola investment so because buli kaseera togenda abeerawo ng'oli ku stage olina okubeerakaawo omunanga emirimu gye wakola ebbalibbali eyo gikuleetera kathimbi otherwise ogenda kulitayalinga naye nga tolina kantu konna butereevu mukwano gwange awo no wenkugambira nti obadde ku KIKA Media ensibuko ya mawulire gwate nabakuba nga osubscribing agenda maaso subscribing likinga commentinga tusobole okuba nga ate munange tusigala ffenna saba mukama katonda abankomera mweraba